Muwanga Kivumbi ye musajja gwe bakwata nga bamutadde ku kibayita murder, alleged murder case. Kubanze nga bajjo sobola gamba nti Muwanga yatta abantu saaliyo mpulira bulungi mukulu kungu. Era nze nga bajjo sobola gamba nti Muwanga alina omutima ogutta abantu kuba Muwanga yeetaaga abantu ne mu kalulu ako Muwanga yali ayagala abantu tewali nsonga lwaki yali atta ki saaliyo. Bino byenjogera this is my opinion nga bajjo events ezitulimu allegations. Government mu misango gyesinga obuta okutya bwe bakuteekangako kye bayita treason, bakuteekangako kye bayita murder, bakuteekangako kigambo kye bayita money laundering. Money laundering mubamu okujjako government. Egye misango esatu mu Uganda mpuliriza ku radio misango gy'amaanyi. Tokkirizanga omuvubuka alina mpuliriza, tokkirizanga kwenyigira misango bwegito baziyita high crime. Gwasoma kita bateje misango gya Nagomola bagita batya mu Luzungu. Misango gya Nagomola mu Luzungu capital offenses, capital offenses. Kati Muwanga Kivumbi yali asavinga kibonerezo kya capital offense ng'okero, yali asavinga kibonerezo kya capital offense nga Jamiru Mukulu. Jamiru Mukulu tafuna chance ya bail gye misango giri unbail bebisede bisinga bozi nga bakuprove nti wagikola ki ogenda okufuna bail kizo twali emyaka 3 ku 5 nga bakyanoonya bujulizi. Muwanga Kivumbi musajja yasoma. Muwanga Kivumbi yabadde akuli ye vice president wa Kyagulanyi, ye deputy wa Kyagulanyi mu Buganda. Yabadde akulira ka Kosasi, yakulira ko Kosasi, yakulira ko kakiiko ka Paaka, yakulira ko zi finance. Muwanga Kivumbi is an economist, one of the best economists we have in the country. Muyivu munnabyanfuna. Sijja muteeka mugamba nti yasoma bukulu nga bajjo. Kubanga waliwo mistake omuntu zaakola noga ono butasoma bwe bumbonyabwe. Kati zenne ekintu kyenyiza okola baga bajjo teyasoma. Nenkiyitako kati kungu tuli wano babiri mu studio. Gwe ensobi yo bagitwala nga yamanyi nnyo okusinga nze. Kuba oyina masters degree ku myaka emito, oyina degree ku myaka emito, wasoma kati oyina mistakes nze nsobola okukola nga gwe tosobola zikola. Ate mu kuwulika kabayinza ogamanze mukulu ne mu bitabo nsinga mu myaka nedda nkusinga nene emyaka 36 nkusinga emyaka 2 awo mba mukulu ne mu bitabo okola ki kati academically ne professionalism wano ku radio nze waliwo ensobi ze nnyinza okukola nga bwe tosobola zikola ki era nga bw'okola ensobi eyo abantu bagamba kungu abadde ki naye nze bwenjikobaga oyo bajjo bw'atyo kati ye Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi talina nsobi gy'akola nga tamanyi nti eno ki sigana Muwanga Kivumbi kwogera ku bikyamu nange ngenda kwogera ku bikyamu leero. Sigana Muwanga Kivumbi kwogera ku Janet, sigana Muwanga Kivumbi kwogera ku Jeno Muhoozi, sigana Muwanga Kivumbi kwogera ku President Museveni. Naye omwogeddeko kiro omwogeddeko otya tugende mpola mpola we are in class. Boba addressinga Bobi Wine, address him as the topest leader of opposition. Kitibwa kyava wa Katonda. Kyagulanyi ye mukulembeze wa opposition mu Uganda, gomwana ampulya ku leader Kyagulanyi is the leader of opposition. Katonda yakimuwa. President Museveni is the president of Uganda. Mama Janet is the first lady of Uganda. Muhoozi bayafuna ate obwasidde fobata is the commander of is the chief of defense forces. Bibiri kale Muwanga Kivumbi musajja musiramu. Obusiramu bumugamba okuwa abakulembeze bonna ebitiibwa ku level zaabwe. Oba LC1, oba LC2, oba RDC, oba president oyina okumuwa ebitiibwa. Kugompulira? Nti a person like Muwanga Kivumbi yandibadde at least amanya hierarchy. Bwe yandivudde mu komera waliwo ebigambo by'atandikozesezza. Si muganda ko ntosobola gamba nti oli eddoboozi lyafa. Ono malaika mali mauti yani malaika unatwala abafu malaika li mauti anona Mama Janet ng'omusajja yagala tubijjemu okuba nti ye president, tubijjemu okuba nti ye Museveni. Kati njogera ku mukyala ku Mama Lahuma nti connection president Museveni jaina ne mukyala we ontegedde bulungi ebyafaayo byonna bikolaga talayiranga ko kolero nga talina Mama Janet. Tomanyi situation ki president gyayitamu gono yagaliza mukazi w'okufa kungu oba gwandikoze eki njaga bitibiteke ndi mu kusomesa nga musomesa kungu ngambye Mama Lahuma nti Mama Lahuma anaatera okufa malayika emunona kungu owulira otya nga mukazi wo singa president singa ki nga muki n'ogamba malayika li mauti amunona ng'olinga amwagaliza okufa ekyo kikyamu nnyo nkivumirira ku radio ng'omuvubuka ye nampuza tuyagalizanga omuntu yenna okufa nawe abamulabe bo kebe Bayibuli gyensinze gaba muntu omulabe wakuba olikyusa n'ettambe ddala akole ki kyabugwagwa omukulembeze alowoleza abantu okufa kubanga Museveni singa yatadda Muwanga Kivumbi ye president omukulembeze yena takkiriza mukutta. President Museveni ayinza okuba mutemu nnyo, ayinza okuba alina n'abantu be yatta ne mu bulamaganda akatta abantu bameka Sebirumbi n'ono omusajja Obote bwe yakola ki nti kubanga omukulembeze tebakukkiriza kutta. Okutta kikolwa kibi n'okwagaliza omuntu okufa kuba kukola ka buswavu.
kiba kikola kya hooliganism sisobola kubeera onengamba nti kungu gwe nkuwala nankusabira ofe kitegeze bidda wange mistake number 1 naye nga ate akyogedde nga ate akyogedde mu budde obubi kubanga tomanyi mama Janet gyali ekyokubiri omuntu akuuliza akubuuza kale wadde Janet mubi President Museveni mubi mpayo wano political statement Janet gyali akoze mu politics ye yali akoze kale Janet nga Janet kubanga kale Museveni ye yandi muvumye kwa Museveni president ali mu politics kale CDF ne yeteka mu politics kale yosobola mukola ki nana utugenda kutuukawo kale Janet ng'omukazi yakola ki njagala mpe wano evidence Janet kiki yali akoze muwanga kivumbi kale mpayo statement mu Janet yali akoze opposition bako no propaganda simanya akola bino ne kati ng'omukulembeze webuuza mutima n'ogamba mukyala wa president yankola ki bino bino ebiriwo byonna Janet yakola statement ki tulowozanga abantu abakutuve mu kabampaane kati wano oyogande professor Bajali Soba mpayo statement mu Janet nga avuma babi mpayo statement mu Janet nga ayogera ku opposition mukazi ali mu bintu bye oyo nokiteke bali okumwagaliza okufa ng'omukulembeze kabonero ka bugwagwa sigwe Katonda ya mutonda Katonda yalina obuyinza obutano obukola ki obulekawo omuntu tosobola kujja ku radio n'ogamba mu njagala Janet afe that is a very stupid statement kubanga mwanga kivumbi omukulembeze olina okuba n'eddiini obusiraamu tebukkiriza kusabira muntu okufa gomanya obusiraamu bukkiriza omuntu okusabira okufa simanyi Kurani ekkiriza omuntu okufa ompulira bulungi kakati obanga eddiini yennyini tekkiriza kusabira muntu kufa gwe mwanga kivumbi ng'omukulembeze lwaki osabira omuntu okufa so yasusseewo kibi okwagaliza omuntu okufa n'omuvubuka ampuliriza toyagalizanga omuntu yenna okufa kubanga okufa Katonda yakwesigaliza ate n'akukweka tusobola okuva mu studio nenga wali n'enfa kungo osobola okufa ntulanda oli ku radio n'oziyimira mu jamu n'ofa mwanga kivumbi asobola okufiira gyali Katonda yeka yalina authority okutta Katonda yeka yayisala wani afaana atakola ki kyabugwagwa omukulembeze okwagaliza abantu okufa bino bya magezi ekyokubiri n'ogamba CDF nti ekitamiivu ogenze wala waliwo ambuziza leero nsonyi okusalamu naga nti kungu Obuganda mu mpisa zaffe nga tetwagala kufa tetokkirizibwa kuvuma ne bwemba nkuwalana kubanga oli yange tulya mwami wanga kimwe mu categories 3 number 1 omusajja Omuganda number 2 omusajja omusiraamu binano byakola obusiraamu biganda n'Obuganda number 3 omukulembeze nti ye deputy president w'ekibiina ekyagala obuyinza government n'agamba categories ezo zonna essatu ng'ambuuza tebikkirizibwa zimukkiriza okuvuma kibi kati muwanga kivumbi tugende ku kya CDF nze omu kubasinga okubonyabonya Gino Muhoozi mu Uganda kwana bagamba nze Gino Muhoozi okunfuga ngenda Zambia nesobola kola statement Gino Muhoozi mutamiivu kubanga mbanvumya abatamiivu mu ggwanga kungo lunaku lwolikira ndi ku radio ne program nagikozeko nejjo lunaku lwolikira noga nti kungo ina siriimu ndi banvumya abalwadde ba siriimu bonna kungo oli mwavu ndi banvumya abaavu bonna ye kano kakungu akapangisa ndi banvumya abapangisa bonna kungo oli mulema ndi banvumya abalema bonna Ampulira bulungi kungu toyina liiso ndi banvumya bamuzibe bonna kati nga a professional code of conduct culturally and religiously tofumanga abantu abawamu abalina ekintu ekibagatta abatamiivu bayimirizawo ekonomi y'eggwanga nga tunamuvuba Muhoozi kino kitabanyi kya gundi kitweteke mu ngato singa bavuma Kampala Solomon we bati weteke mu ngato singa bavuma mutai kitabanyi kya gundi ze njagala Muhoozi akwate nga oyogera issues tugenda kwogera ku bintu ngenda kuwa ebyamaleero government ene bichamu byekola ki njagala ojjo nkwate nga njogera bichamu nga sina gwenzi kakanyiza nga sivumya otwajja kubaawo omusango Muhoozi ne wankwata wadde mbokungwa sagala Muhoozi ankwate nga ndi omu kuba muvuma obutamiivu kwani taata wange yali mutamiivu nina baganda bange abafa siriimu nga batamiivu kati obutamiivu sina bukakafu nti Muhoozi mutamiivu nene waba mutamiivu ddembe lyokuba omutamiivu obutamiivu tebabuganda nako mu constitution y'eggwanga sinze nonda abatamiivu n'abatali bati era abatamiivu mu ggwanga balina eddembe abatamiivu ba mugaso nnyo tebatuwana ekonomi singa tewali batamiivu mu ggwanga liya ninyo dengo omwengere tufuna sente nenga tewali bukakafu kati ogamba tambo kitabanyi kye mpulira olulimi lw'abakulembeze babo kitabanyi kye naye nga omuntu gwayita kitabanyi kye CDF w'eggwanga banenge eddembe eringi naye ate bbi eddembe lisusse waliwo akamanyiro obumanyiro ng'oyagala kabampaane nogamba kitabanyi kye ekitamiivu kati gwobanga akulira amagye g'eggwanga okola ki naye ng'ebyo nange tosobola kulitanze kungu kitabanyi kya gundi okono okutyobola omuvubuka yenna agoberera bajjo njagala okulenga oyina empisa nze ekingaggawaza ku nsi kuba na mpisa na mazima nze sityobola muntu ate sinyooma muntu kungu siberangakawo mu mutima gwange nensekerera omuntu abonaabona soga kubanga ng'ogenda okuyita Muhoozi kitabanyi kya gundi naawe oyina omwana oyina n'omwana nga gwe bayita kitabanyi kyo gwe muli mutima owulira otya njagala bino tubitekemu obuzadde tuve mu kabampaani wa social media manyi nagamba nze nakula ndi makerere naye nga ye kabampaani ogamba CDF kitabanyi kya gundi ekitamiivu ensobi ziri bbiri
kitabanyiche ekitamivu. That was wrong for a leader of that caliber. Ekyokusa n'agamba oli yafe Dobozi. N'agamba President Museveni yafe Dobozi. Kubanga Mwanga Kivumbi yasanze population y'abagwagwa. Kati kankikwisi teri mukulembeze ajja na kuvuma ajja nga discipline afuna obuyinza. Kino nkiddamu teri mu situwa Katonda yalonda abakulembeze. Katonda alaba empisa zo. N'agamba Bobi Wine bwe namuwa Uganda anayagala abantu bange. Wa Katonda yitabira mukwalana. Katonda akolaga akabonero nti yatonda sitaani. Katonda ne sitaani beoni Katonda yalekawo sitaani nga mulamu. The God is a democratic God. Yatonda abasamize n'atonda abalokole. N'atonda abasiraamu n'atonda abatabuliki. Lwaki bonna abalekawo? Walabe namboze ngagamba nti Kerode lwaki Katonda yagana okutta Kerode yali agenda okutta mutabanyi we Yesu. Namuleka. It is a democratic God. Gobanga ombonya Katonda jali. Baba wagire ni ali mujigwagire Katonda jali. Omulimu gwange ngabajjo kujja ku radio okusomesa bibibi ni alimu. Sisi kuvuma. Kwala mpaba. Kwanga wanazimbye population y'obusirusiru n'obugwagwa. President abanupu bazimbye obugwagwa. Baba gabo ojja ku radio n'ovuma. Mbwasabudde. Amulaze. Tetulina gye tulaga. Politics so tulina gye atwalaba. Sabula. Kanale bavuma omukazi mulokole. Yabalizo nize nabaga mwavuma mu 2007 yavaako. Nali omukyalo oyo nga bamuyita Martha Semakula. Yababuza bavumye emyaka 10 tebalina na kiddako beeyongera kukkirira. Kati ng'omuntu omutuufu twandigiriza abavubuka bano empisa. Culture y'okuvuma eyo. Mpuliriza ne tugamba nti bannange tuvumye tuwemudde kyekiddako twegatte ffenna. Omukulembeze amanyi Katonda. Katonda yawangula olutalo yawanguza n'abaana ba Isirayiri. Museveni ogenda mu nsiko kajjanga akavubuka ak'empisa. Ne kagamba mulaba Obote abatulugunya nsigenda kubatulugunya. Obote abatta nsigenda kubatta. Obote bamuogo ate ka Museveni yabbanga ne muogo. Yagenda nga neyeteeka abasajja ne babba muogo n'agamba abasajja b'Obote bali tebalina mpisa bakwata abakazi. Baba bawemula. Mpula bulungi kugamba. Baba vuma. Mpuliza. Kati singa abaana beefuula ab'empisa. Ne bakwata emitima gy'abannaddiini bonna. Ne bakwata emitima gy'abakabaka bonna. Ne bayigiriza ati population y'empisa. Yegendo twala enfuzi singa tuli ku ntebe. Naye teri muntu kungu waliwo omuzadde atuliza ku radio. Nga lolo modo we tasobola kwegomba Mwanga Kivumbi. Teri muntu awemula. Teri muntu afuma n'ozaala omwana yakulabe nga Mwanga Kivumbi. Omwana alina kula nga alinga Kano Kiza Besigye. Omwana alina kubanga jeno mugisha muntu nti tebavuma ne bali opposition. Bajjo sivuma naye ndi opposition. I don't need to come here and kuwemula to reach my point. Bano bakwata abagwagwa abalemerera ensi be bakwasa struggle. Struggle y'abagwagwa tebamu ekisoka tebamu kisagwa Katonda. Katonda tambulya mu kuwemula. Katonda tambulya mu kuvuma. Katonda tambulya mu kukakanya bakulembeze. Kiringa bwe envenezi gene zikakanya Kyagulanyi Nsinga is a leader of opposition. Yeah. I have to address him as Mr. Kyagulanyi. Dr. Besigye yo mukiririzemu. Besigye bamubonyabonyeza. Besigye bamukuba kamulali. Ta addressing anko Museveni nga Mr. Museveni. Yeah. Kubanga amanyi obukulembeze buva wani? Kakati bano batonze population ya hooliganism. Nga ne mukweka kisiba kuba ekigwagwe stasi. International community gabine byana bihuligani nga batta. Kumanya abana banopu bebase. Olwokuvuma kubanga bebulandize nga abagwagwa ba hooliganism. Ate konsitali agenda bagamba mazima nga gano. Manyi bo bakyawa amazima. Kungu nga toyina mpisa. Nga toyina mazima tosobola kuwangula government. Mugende musome butabo wa revolution. Machiavelli mu police agamba nti bomala kubawula ya no bavuwaza okubafuga bakwate bulungi. Okubakwata obulungi genda osoma akatabo kaita the police. Yarategeza be opposite. Tuvuganya Museveni tugambe tuvuganya Museveni omutemu. Tuvuganya Museveni omuvumi. Tuvuganya Museveni omubbi. Gato ina kujanga opposite. Ngaibo yali opposite y'Obote. Kubanga Obote yali awamba abantu. Obote yali abemmere y'abantu. Museveni yajanga omununuzi. Gwa kujja omununuzi akabonera ko omununuzi kaba kampisa. Tetugenda kubatemula. Museveni tugenda kutta ne family yetu baagalana nnyo. Tetugenda kubavuma. Buli alemereddwa Yesu yajja kunaza balina bibi. Weetike ebyo bikwase nuupu. Ffe twaniriza buli muntu. Twagala kabaka wa Batoolo. Twagala kabaka wa Buganda. Twagala buli weni ali because kankuyigirize kungwe ekintu kimu. Mweni ale mu abantu bangi abakoowu. Nga baagala banonya balaga nti bana bayo bagamba nti tujja kujeba tuvume. Mukatana mugulo omuntu yene yaleta propaganda w'abaana bano okuvuma omuntu yakonya struggle yakona. Taina jeraga. Tebakiza ndowooza bagamba balwanira democracy. Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Democracy warudi okungulwa dembo kwagira kyagala mu democracy. Era kati bo abagamba twagira democracy. Ate bebasinga kuba ba dictator. Oyina bawagira ku mpaka. Bo tabaga gotoli waffe. Goli munyampi. Oli weni alem. Ne bateekawo that stupidity. Kati mbali gabo benyini bandi badde kabonero ka democracy. Museveni atuta ffe tujja kumutta. Museveni atuyita embizi ffe tujja kumuvuma. Museveni mu bifu tugenda kubeera balungi. Banadini muluwa. Bakabaka benono singa struggle yayita mudda. Kati ekikuba abaana bano tewali muntu obuyinza butwalira organized few. Abantu banabagezi basinga bana Uganda milioni 7 abasiru. Kyagulanyi n'abantu babiri nga bagezi. Lubongo yoyo mulaba. Nupwe mumenya.
Lubongo ne Katana Nupu tabajayo because they are only two bright people in Nesenyonyi ngoje kama Nesenyonyi simuvumi neja siyama atayagala abantu yekanasa abantu nene Senyonyi laba Nupu neba n'abantu nga basatu Senyonyi Lubongo ya Katana ne bakosa strategy eyo singa bali wala babasanga gundi leader ne begonza babas nika kati bana abana kando yabateka kechikolimo kyokusirana aba Nupu basirana otya ndi buliro yitirizo okuwimula n'okuvuma ofuna echikolimo so omukulu kyamkwasiza kudda Busiru kakati mwanga Kivumbi yavudde mu komera after 6 months first of all yomi adaga yavudde yacha bana abana okumanya basirana bo babaga mugende muwemule ngencha mugenda kuddamu era kuwemula bakadiye bawemula bagenda kufa bawemula Muhoza agenda kujja afuge nga bawemula kugamba be matiza n'okwemuluza be mazisa akasabuni kabwe kuwemula akasabuni kaba Nupu kuwemula anti example jinyizo kuwa kwetu be kuba akasabuni kwekuma ne be mazisa kuwemula na kuvuma abe kugamba byenze mbyogera kubanga sirabanga yo bantu bagwagwa ate nze nzache ndi okuvuma nze bimsobolo bivuma byona nebeka aba mbanja bala kuvuma Nupu yo nangi sobola ogu sagala kubanyamba anti Basiru baganya kukyusa strategy batuletedde Muhozi Obusiru bwa buli yese jeno Muhozi agatufunga emyaka ana azanyide mu mpikiza weza bali mukuvuma bae kati baba twalanga abavumi kati njagala ombule puntu wansi kyaizo kuwa Nupu obuyambi n'abazungu bagenda kuyita ne bagamba bino Bisiru bidikula singa be branding nga abagezi singa tebalina ba mikwano ba president b'ensizona Buga Museveni bamwagala nnyo ne babula n'omuntu ategeera kugambye obuyinza butwalibwa organized few abantu bana basinga ebisirusiru bya Nupu byonna ebitekololeza mu kufa abantu bana nga bagezi basinga ebisirusiru bya Nupu byonna kati bikoze struggle ki byagamba bimutwala 2010 ya birema byaga bimututa 2010 era bizamu semu strategy kuva mboli masira simanyi oliki mali nkolaga example kale nkitegedde kati biri mu ebyo byawunga bimawube era baba bitezi mwe ntiye kisigwa cha Nupu kyonna birowoleza kusanga weni ali mukumukuba kusanga we foodist kumukuba byo bimatiza ne views ne comment ne likes bo tabajja kujja ko government era omuntu alowoza ati bajja kujja bo bajja kubala bakuwandika ku X kuwandika ku TikTok kugenda ku YouTube ne abantu bakoye kungu wali omuntu omunaku nga yayagala nkyuka biro sabantu okubera weni abo kasoja no bigamba bino biga Pongoli state agent kungu kasoyogera amazima goli weni ale kabiye matiza bina kabotongo mu bwongo ayetaga okusoko okujjanjaba byetaga okusoko okujjanjaba endwadde yabukwata y'obusiru nga tebafuje mu hooliganism mu mutwe teri struggle emyaka 400 nga tebafudde mu hooliganism ne kabotongo ebizimbe bibaluma mu bwongo by'obusiru teri struggle kwa bagano kukyusa direction kungu novume emyaka 10 n'omusajja n'aleta ne mutabanyo n'akujoga boti ngero kyavuma buli ajjayo mutugo buli ajjayo mutugo kanga bininga bikolera mu 7 ayandi byabino kuleta enkyuka kyuka gwe bivuma byavuma kabaka ne nabagereka kati ula byavuma kabaka byavuma kabaka bavuma kabaka bavumye abakulembeze bonna bo bamanyite ekiko n'abatya abina ebizigwago kubivuma nze mbisasira nze bajjo ngati ebyo bigwagwa nanti kati ojja kubanga nze bajjo ngati ebigwagwa bojja kubanga bo bona nanti kani nze tyaba kwagwa kumvuma muze ne kivumo kyentya nze kungu manye nako eruma aba so Kivumbi yayocheza Kivumbi yayokeza nnyo kivuga ati ya training na traininga n'olumbe lwa mama wa Gerard Kiremba bayita Jemba lwasinze Kivumbi ku training kwa bana Uganda wali bana Uganda bakoye nako wabadde bayegayirira nnyo sikwegayirira kati kankwe bwino Kivumbi okuvayo bana Archbishop be ba Uganda Museveni ne kabaka wa Bugundi Katikiro ba political prisoner bali basose kutako Kivumbi baddeko waiswa mufumbiro baddeko basauda madada kati abana yabatidde really yabatidde chance yokubata Kivumbi ekyokubiri yavudde mu komera nze mu theory bagita budget theory ayagala manyi ga Kyagulanyi tosobola kola ebyo nga tulina kyo bandoza bamugamba Kyagulanyi ali bweru jango Uganda gofuke Kyagulanyi nakino kanti bagambe mu Uganda Kyagulanyi ali omu amanyi ga Bobi Wine mazali tiyakola makole na kuvuma Kyagulanyi byo byavuma political excitement gwa ina ye kale Kyagulanyi Katonda yamuwa omukisa kiriza nti onansinga omukisa so Kivumbi yabadaba kati Kivumbi yabadaba la kufuka Kyagulanyi nga alinyira ku madala age tasobola kola nsobi tosobola ngati Kivumbi musiru kujja kola bintu ebya kisiru nga tayina kyabara abasajja ba DP basinga enkwe yakomeza politics wenkwe kuba kola sebagala kati baba loza Kyagulanyi ali bweru kati tubaita political radar madala bino tosobola kubitega nanga tubije ku Professor Bajjo Kivumbi si musiru kumanya tocha je yayisemu kujja kola ebyo yagamye nzijawe kavule nzijao tujje ko government kakati tugende empola atandikirewo tugende empola government kije bali bajjeko ngojirali kati kumande ngenda kujijjako kumanye bana Uganda obaunga Katonda bakuwanga population ye Uganda n'olugano gikozesa kyo yagalo bamuwumba tutu nabaga kumande nzija omuntu kogamba alina amaje alina mamba alina ebitongole byokwerinda n'omulabula nti kumande gutante abayagala political capital kandi bamwesoka kubanga Kivumbi ali aido tacha alina kiddako ndoza bokomera bamubalidde kugenda okoleka temba mangi naku zino waliwo forces of corridors of power zilinya CDF Muhoza ina corridor of power abakoba ina corridor of power
mama ina corridor of power kale ganyinza kwa yabadaza ati gabiri professor Bajjo boti bobiraba kakati Kivumbi yasanye ne jajja yakola ebyo tigendo mvume nja kusirika ali kansuka kwa example toseka confidence Kivumbi yayogeza na yakava mukomera wabadde wo omuzanyi kati yasanye ne jajja namga agenda ovume obagamba ndi yamanyira nti jajja guno gwabadde muzanyi tusobola kubanga obadde mukomera nga wakava mukanyimanya gagonya nokuddamu de mugonya nga olaba kati yabadde asanye ne jajja teyategedde kaonenga tigonya empuliza kunguulira teyategedde ntato omwana tamanyi byakiyaye era n'abantu bannayuganda nkidamba bagamba obusirusiru bukomye ku President Museveni okumanyira ennyo abantu kukomye ku President Museveni okozesa olulimi oluwemula lukomye ku President Museveni kati Kivumbi waliwo forces ezamukozeseza ensobi otegeeza kibikomye ku Museveni buli kamanyiro kakomye ku mulembe guno gwa Museveni okuvuma nga bw'oyagala kugambye okumanyira n'okuvuma kukomye ku mulembe guno kati Kivumbi bamugambye genda ofuuke Kyagulanyi tosobola kukola statement ezo nga tewali muzanyo guliwo nze mbampita mu Kasali Funzi bazi kasaita Bajjo mukono okyamina ku midala gya mbizi amalalo bagatunda wasigala watano ku kikumi n'amalalo gakulukuta kankuwa bwino ku midala ngambi sikyogera wulira Kivumbi bamubalidde nti kati olina amasanyalaze kunguwulira nti kati olina amasanyalaze kati gwe Kyagulanyi oli Muganda gwokulira Buganda njagala otumenyerawo akasajja kuyabadde political theory nze ndi professor teri muntu musirusiru asobola kuva mu komena n'eminaku gy'alabye n'akola ensobi ezo kati yabaddeyo n'akajegera ke yeesiga kakati ukajuka bina Uganda biwumba tuto bizanyira ku mutwe nga bw'oyagala kati yaze ne yeeyogeza ebintu ebyo ng'amazima yagala kufuuka Kyagulanyi ye mission gye bamubalidde toli ali Bungereza yagenda wegenda wefule Kyagulanyi ofuna amasanyalaze ge nekino nkiddamu ku radio nzenzenza katatya Bobi Wine mu nsi muno Bobi Wine amaanyi ge mazaali Katonda yagenda ogamutwalako era government ya Mwami Museveni mbawo obubaka you cannot create another Kyagulanyi wozi a blessing sagaze muwana zisewanyisa bitu ne Kyagulanyi wozi ngamentia nti Katonda ya God made you cannot be repressed okay you cannot be made bakita bata amanyi gacha tebagakolera makolerere kuma gezi ga Kivumbi abasajja balude mu politics wa DP tasobola kola nsobezo nga tewali muzanyi mu Kasali Funsi zenkyogera it was a clear move to overshadow Kyagulanyi very clear tali yalabye opportunity kungu omusajja Besigye yamanyi President Museveni bwe yakola Elias Lukwago agenda ofira mukomera nga bomulaba mpaye kigambo kimu yalavu akoze Kivumbi byakola tapumanga ku muntu kati yavude yakoze endagaano naye kati jukira omwana is no nonsense Jeno Muhoozi no nonsense Jeno Muhoozi tamanyi byakiyayi kati yagambye kitawe tata sijja kukkiriza politics on again nze sobola buzanyo bwamwe nakwate mmome oli bade bamulese kubika Kyagulanyi hey, they are looking for another Muganda era mwe bonabona political prostitute obufere bwambugena kuma ku Mwami Museveni on opposition yo nebade yabafere bafere suti tamale mirundi abayitanga bafere suti obufere suti okuzanyira abantu ku mitwe bukomye ku President Museveni bando bakamba Jeno Muhoozi tamanyi byakiye tesobola kutesa na Jeno Muhoozi takola deal si wa deal kati nchogere ntya kungu nchikuwenta mu ngeri y'ekintu ekikulu Jeno Muhoozi is not a deep is not too deep like his father nchinnyonyole ntya kale Jeno Muhoozi tiyakola politics tata is a student of Obote Obote yazanyanga politics of compromise obufuzi ga Jeno Muhoozi si munnabyabufuzi nga President Museveni kubanga President Museveni yayoza mu Obote okay President Museveni mukoza mu Obote aina characteristics y'Obote Obote yabanga agenda okutanga munyumya naye Obote yalinga ne Paulo Muwanga no yito Ojoko kabona abazanya divide and rule okay Kivumbi amanyi bulungi ti President Museveni okuwangula Obote yakulembeza mpisa olumu Obote yayitako Lwakasisi ne Museveni mu office n'agamba Lwakasisi nti oyo Museveni takwagala kubanga toli munyankole naye tali musagala Lwakasisi nga afuluma n'agamba Lwakasisi Museveni una abadde wano nga geya that is politics one Obote Obote yazanyanga politics akyamuyisa yaleko oyita Ojoko yalinga akulya coffee marketing board oyita Ojoko yali musajja mugagga nnyo kungu ompulira Obote n'amuleka nabba kubanga Obote yalekanga Ojoko yakumanga Obote mu buyinza kati Jeno Muhoozi tabiriiko ebyo kati yalinye mugati gwa Kivumbi nekitawe Museveni okay otegede bulungi kubanga so kya kiddako Kivumbi naawe ekidaka agenda kugwamu obuwumba tuutu nakino kankigambe kale kansoke togenda mu bulango tumale twakatandika kakati kale simu nkimenyeewo ekyo bumba tutu togenda mu bulango tumale kakati kimbadde ntegeeza kyagenda kugwamu kabampaane abantu bagaki bayita service delivery kungu abantu banaku bakoye politics w'enduulu kungu abantu banaku bakoye politics w'ekisirusiru kabampaane likes and comment kungu tuli bako diba na Uganda tugende empola amanyi njogeza nnyo obusungu tuli bako diba na Uganda ne tukolera ensi yafa abantu bafa mu bwavu bunaku tugenda kubeera nga mu politics yekka
kungu twakafa mu kulonda bannayuganda bakyusiza obulamu kungu bannayuganda ebyokuwemula jeneti byebibayamba munnayuganda okimanyi teyagala afunye atya omutwalo mu nsawo kivumbi statement y'okuva mu komera yandigambye bannayuganda nkomye okulwanyisa lutalo lwa bwavu munengattako newanyisa olutalo lw'enguzi yaganye okukwata tactical issues eziyamba omunaku yaze mu kuwemula nkubye buddole bannayuganda mwenna mbagamba bannayuganda bonna mbagamba kungu bwe muba mwagala okyusa obulamu sokove ku ebyo ndako sokove ku kungasoka male point kansoka male point kungu ira kamale ono badde nkuba muwanga kivumbi mbadde nkugamba kungu nti bannayuganda bonna mbagamba bwe mutakyusa strategy ne muddamu empisa ne muva mu kuvuma ne mumanya tulina kizibu tulina kyanguzi fena tulwanyisa enguzi tulina kizibu kya bwavu fena tulwanyisa obwavu tulina kizibu tulina kyabasawo babba eddagala bali omusu wamulabye embala Uganda egenda kukyuka Uganda tegenda kukyuka ng'ojja kazindalo n'ovuma nkola yakumbukungu yakola n'omutwe gumulinga ogwa bajjo kungu yakolanga kapere tebikyakola tuyambe Uganda twegatte ffenna awagira opposition atawagira opposition tusooke tukyuse ensi yaffe tufena tukolembeze ekigambo kyebayita services tuzifunye tutya tewali banyi baki bafuna bo bafuna endu ne bafuna capital ne bagenda mu parliament tebalya sente y'omiwa omusolo nasigala nga ayayuuya mu Uganda kungu ne malanfira ntali muntu agenda kubagamba mazima nga gano nze nakkiriza okumpita state agent nakkiriza okumpita oweni ali because ndi ku mazima kungu bobanga oli mu bino ebintu bya for serving nga Katonda nze mpeleza Katonda kayusiza takkiriza abantu bagwagwa Katonda yalonda kubikoli mwe bakola midde mu 7 kubikoli mwe bakola midde mu hozi singa yafa ne Katonda yabalekawo kubalaga nti Katonda takola nga abantu bakola ki bwe baagala bwe bamuganyo kyusa empisa bwe bamuganyo kukyusa approach y'okuvuma muhozi agenda kujja bafuga emyaka 4 mutabanyi wajja abafugana bihoge bafugana ente za Museveni zibafugana muwala wa Museveni abafugana Natasha abafugana lwa busiru bwa muganyo okuva mu busiru ogambye singa ki singira musigala mu buno obusiru obwokuvuma n'obutategeera Katonda tewali nkyukakyuka mu Uganda tekigenda beera muhozi agenda kujja afuga emyaka 4 bihogo ente zifugana ente za Museveni lwaki zifugana Natasha afugana omutabanyi wa muhozi yayingira amajja afugana omulambo gwa Museveni gukoma okutufuga emyaka emirala 4 akawanga ka Museveni katufuga emyaka emirala 4 lwa busiru muganya okukyusa strategy muzuukuke mu dderi Katonda bihogo efuge mayenje efuge kubanga baka Katonda yagaba obukulembeze Katonda yagala bawe muzina bavumi tali muntu avuma nga ali bulungi